Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nidobozi IBRAH Mukasa. Eranga nkwanirizaako ku Extradigest mugoba nsonga. Tuli powered by Sozo Property Consultants UG. Eranga nkagamba nti basangibwawo Kireka Kamuli Road meters 15 mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka. Bano bagula ebyawaka, office, restaurant, saloon, omuli washing machines, fridge, entebe n'ebintu birala bingi nnyo, oba kuka, anything ekyawaka oba office oba saloon oba restaurant. Olunaku olwaleero ndiwasanya okutegeeza nti tugenda kuba tunyumyamu n'omu kubateeseteese okwesimbawo ku kifo ky'omukyala woman MP wa Kampala mu lukiiko olufuzi olw'eggwanga Uganda, munnamawulire businesswoman omukyala amanyiddwa nga SUMAYIYAH MUWONGE. Tukwanirizaako ku show. Nange nkumbaniriza mwena abatulaba naawe mwenyini okutuwa akakisa kano nkwebaza naye nga nsooka okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Okay, yes, abatulaba nsaba obeeyanjulire SUMAYIYAH MUWONGE yaani? SUMAYIYAH MUWONGE yaani? Nsoose ne mbabuuzako ne mbagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh naye bannaffe ab'enzikiriza endala nsobola mbagamba nti Mukama yeebazibwe. Amannya gange nze SUMAYIYAH MUWONGE ndi munnamawulire era nga amawulire nga mazzeemu emyaka 12. Nnyinza okuba nga nze omu ku bannamukisa abaatandika amawulire nga straight awo ovudde ku campus n'oyingira industry. Nze omu ku abo. Era olwava ku Islamic University natandikirawo amawulire gange mu Vision Group mu Bukedde TV. Naye nga okuviira ddala emabega SUMAYIYAH MUWONGE mwana nzaalwa Masaka mwalo, ndi munnamasaka oba munnabuddu, omugenzi Kalifani Muwonge n'omukyala era omugenzi Zaituni Nakimera Nannyondo mu bulo Butambala, maama we Butambala mu bulo ewa Haji Mbidde. Kati ate ffe tuli b'e Masaka mwalo okyamira Kijjabwemi n'ogenda ekyabakuza n'oweta bakatukyusa okutuuza mu Masaka municipality naye luli tubadde mu Lwengo era nga ngamba abantu kati ndi munnalwengo naye kati kyakyuseemu batukyusiza. SUMAYIYAH MUWONGE e Masaka yawangaalirayo emyaka mitono ddala, najja mu kibuga ne maama kubanga taata yafanga ndi mwana muto nnyo ewaffe nze last born. Baganda nga buli lwenkyogera kibanyiiza naye nkyogera ewaffe nze last born. Kati taata waffe yafanga ndi mwana muto nnyo nenfuna okulabirirwa. Mama wange yali akyaliwo by that time. Kati yatuleetera twasookera Katwe wansi opposite White Nile aba KCCA we balinga agali amaka ga KCCA era nze ebintu ebimu ku binnuma kwe kulaba kubanga nze ndi wa KCC kati ndi wa Express kati aba Express gali maka gaabwe, White Nile gali maka gaabwe. Kati nze ebimu ku binnuma kwe kulaba nga Express eyo okuviira ddala e Masaka nga ndi mwana muto naye nga ndaba taata wange ng'atereka ebikopo ewaka yali wa Express. Naye kati amakaago gavaawo tubeera wankulukuku kati naye nga ni muwagizi wa Express wano mu Uganda. SUMAYIYAH MUWONGE yawangaalira Katwe emyaka mingi ddala okuvubukira ddala. Nasomera primary yange ku Nakivubo Blue wano ku Biwologoma era nga awo twali tuvuddeyo ate Katwe wansi nga tugenze Katwe Kiganda nga ni mu P3. So awo nentandika okubanga nsoma emisomo gyange nasomera ku Nakivubo Blue nengenda ku secondary nengenda ku Light High School Seguku, waliwo awo Makati nengendako ku Noah's Ark nemmala nengenda ku Islamic University in Uganda Ekibuli nenkuguka misomo gyange. Bwe nakuguka misomo gyange mawulire taata nabanguka mawulire era degree njiyina nagumiikiriza wakati mu kusomoozebwa nenjifuna era nkyenyumirizaamu. Wasanga kusomoozebwa ki olyoka okugumiikirize? Okusomoozebwa kwe nasanga nsobola okugamba nti kwali kunteekateeka. Kati si kyagamba nti kyali obulamu bwali busoomooza naye nga kwali kunteekateeka. Mbadde kansoke malayo katono emabega nti bwe namala okusoma nengenda ku Islamic University in Uganda nenfuna omulimu mu Vision Group mu Bukedde TV nentandika okukola
Then after some time I resigned nga maze emyaka 7 ne ntandika obuweereza obw'okulabirira abaana ekitongole bakiyita Sumi Cares ne nsibula bakama bange mu butongole era kyewuunyisa nnyo abantu kubanga nali siina we ngamba nti ngenda kudda mu media house wet but I had made a decision kubanze nawulira nti this is what I have to do. I have to serve my nation kubanze erije nkugambye gye nakulira ekatwe mu Kiganda mu Kinyolo bintu bingi bye nalabanga naye ate bwe naddayo mu mawulire mu bitundu ng'eruzira Kirombe n'ebitundu ebirala ebya ghetto nga ndaba tewali nkyukakyuka so natandika okubeera n'abaana abamu before nalinga nkwata mu nsawo yange ddala ku musaala gwange ogwa Bukedde. By that time bali bansasula kati kamu 7,000 nga mpererako abaana wano na wali so nentandika basakiranga basaries mu masomero ne tutandika okubeera nabo ne ntandika ekisaakaate okuyamba ku maama n'abagereka nga maama okubuulirira abaana okubayigiriza ebyemikono. Ekisaakaate ekyo tukiyita Sumi Orientation Camp kibeera kaazi buli December. Abaana nze nakizuula nti olumu akula naye nga talambikiddwa buki bulungi kati emabegakawo mu 2019 era natuuka time nendaba nga tekimala neŋŋamba kantandika essomero ntandika essomero era buweereza bw'abaana nja kugamba baliyita Aya Junior School liri Kawoko Bujuuko okwata ku Kyebujuuko so bwentyo bwe mbaddewo lino ebbanga lyonna paka we natuuse neŋŋamba no era tekimala obuweereza bwange nyina obutuusa ku buli muntu wano yinza okuba nga mbadde mu divisions n'abantu ab'olubatu abamu abamanyi mu divisions ez'e Kampala ne mu Uganda nga abamu bava Jinja naye nga nkansooka enkwate Kampala eno obuweereza bwange mbutuuse eri banna Kampala ate osanga we tunaagaziira. Abatulaba balyagadde okumanya nga munnamawulire wasanga buzibu ki mu mulimu gw'obuweereza nga munnamawulire era because tewali kintu kyoyinza kukola ne mutabeeramu challenges at the end of the day so wasanga challenges ki nga munnamawulire ng'oli mu active service nga journalist? Okusookera ddala ndowooza kiri ekibuzo tunakiddamu luvannyuma kiwaŋŋambye nti wasanga kusoomozebwa tukwagambye wagumiikiriza naye nga munnamawulire nze nagambyeko nti obulamu bwonna bwonna bwenze mpitamu mu kiseera kino mbwenyumirizaamu kubanga bunteekateeka okuviira ddala emabega obulamu obwansoomooza nga ndi mwana muto bwali bunteekateeka ate obulamu obw'okufuuka munnamawulire nti IBRAH n'abatulaba mwenna ku Extradigest mugoba nsonga nti nze maama wange nkugambye tata wange yafa ndi muto nnyo maama wange mu P5 bwe nali mu P5 mu P3 yaliwo okubanga tubeerawo ng'abaana tuyina buli kimu naye tayi nga amaanyi gamukeeye cause maama wange yali mulwadde and being the last born I was there throughout ne baganda bange abalala naye nze muntu eyagendanga ku ssomero ng'okuzuukuka tuzuuka ssaawa 10 oba 11 ng'olina oleka ng'okanze chapati ekiro musula musibye obupapula bwa sumbuusa ate bw'okomawo ku ssomero ne mutwala emigaati ku Hollywood ne mutambuza obudomola ne mutambuza emmere mu katale k'ekibuye nti all that was generating income nsobole okubeerawo nga nze ne maama wange nga tetumumenye nnyo cause expenses zaali nnyingi kuba nze nakwatibwako muganda wange omugenzi Mulindwa Muwonge RIP master yesebo nga olaba buli omu afaayo mu busobozi bwe era nze kye nafangako ennyo kwe kusoma kuno kubanga ye yaliwo nnyo ng'ogendayo ne mutuula n'obeerawo paka eventually weyanziyo nantwala ku Rubaga Road nangamba kati ojja kuvanga wano ng'ogenda ku ssomero awo nantwala mu Kisulo era ye yampeerera paka ku university okusoma amawulire naye ng'omwana omuwala waliwo ebyetaago by'obeera oyina era nze nkigamba abantu nti tomenya nnyo muntu akulabirira fe abaana abakuze nga toyina maama toyina taata naawe ng'omwana oba ng'omuntu yenna
tandika okwetolooza obwongo kubanze IBRAH muganda wange yafangayo ng'osogera n'omugamba baba transport naye ng'abamugamba nti baba transport oba taata transport tulinga abantu 15 olunaku buli omu nga bw'aba amuwa omutwalo ogumutwala ku ssomero oba 15,000 gy'emitwalo nga 2 olunaku gigenze ku transport baana kusoma kati natuuka time ne ngamba neelandiza ntya nti olw'okuba eno mu buto natuuka nga nkola nga ngenda n'enkola bwe tuba tukomyewo bwe yantwala mu kisulo nga ngamba nze ngenzeeko katwe oba ntambuza ki oba tusiise empuuta mama waffe yatutraininga nnyo mu bintu bino ebyokukola kati natuuka time nga nyina okukolako mu butale bw'omubuulo kubanga nalinayo baganda bange abamu nga basubula ngoye mu butale ng'era mmanya nti ngenda sooka ebbanda mu katale nyimbe engoye muganda wange omulala ebbanda kaali ka Lwakuna oba Lwakuna I think so nga mmanya nti buli Lwakuna nyina osooka ebbanda bwe mmala okukolayo kyenkoze gwe nkoledde nampaayo 3,000 oba 5 naye abeera contributing nze nga muganda wange oli sigenda kola ki kumusaba transport nga ngenda ku ssomero kati nentuuka time ng'engoye ezo twalina okuziyimbira mu kajja kana ka old tax park awali paaka enkadde akajja ako kakola ssente kakyusa obulamu bw'abantu era nze kyannuma nnyo okuba nti abantu babajjawo naye ne batabateekerateekera wantu watuufu awo mukajja we bazimba paaka enkadde mall walinawo business ki anti nkugambye nali nnyimba ngoye era nawo nali nnyimba ngoye buli lunaku akajja kaalingawo buli kanaku naye ng'ate tukola ako kaakajja kaali kakolera ddala engoye ezo zewatundanga za capital yali wani era business yali yani kati oyo capital yali wa sister wange kati nga tukeera ku makya ne mugenda ne musuubula engoye ku owino kati sister wange ng'asobola okuŋŋamba sigala awo ku paasi abaami abo mbasaamu ekitiibwa bali mu owino bagolola engoye babeera ku muliro ayayayaya omuliro gubeera guteta so nga tuyimirirawo nga bazigolola nga ozirinda then oba ye ng'ate agenze kukwata kifo bwe kaba ka mubuulo gwe n'ositula buli lugoye balugolera nusu 10 nusu 10 naye kati simanyi balugolera mmeka naye luli kyali nusu 10 naye nga bakozesa obwangu obw'ekitalo kakati ezo ze bizinesi ezimu nze nga Sumayiyah eyeetoolodde emirimu gino ejyagiwa kaali mbirabye ate abantu abamu kye batamanyi nti naabo abantu ki gye bali kuba alina okukozesa obwangu ku muliro leka mbabulira okubeera ku muliro nze nkulidde ku muliro nkugambye nga nsiika sumbuusa nsiika chapati nkulidde ku buto gukosa nnyo naye omuntu asobola okuleeta obuleesa etteeka oba ne bagamba akatale ka St. Bali ku ddembe wano abantu tubagobyawo nga tamanyi bantu bakosezza okitegeera so nayimbanga engoye naye nga kyennyambako nnyo nnyo kubaawo eyalinga afuna 30,000 olunaku nga nfuna 15,000 obanga mfuna akanaana olwo nga basanyuse nnyo benkoledde kubanga naseetukangakoko nga bwe nnyimba obulungi osanga ne neighbor ajja kuyita okoleki omuyimbireko kati wano bw'ojjawo 3 wali n'ogattagatta abayimba engoye obeera oyitawo ebiseera ebisinga ng'olina n'ebirowoozo byo ku Land Road olina akwata essaati n'agikuteekako vup nama nagamba eyo ya mutwalo ebirowoozo byo biri wala nnyo naye mbatumiddeko nnyo abaami n'abakyala ogenda olaba omuvubuka ng'asibye omuwala sikaati mu kiwato cwi tuba tukujjukiza buvunaanyizibwa bwo nti olugoye lulwo ate nno bwe kaba ak'omwana nkugamba maama Sala maama Flavia maama Sumayiyah maama Sharifa maama Najibu akagoye kakano katwalire Najibu naye njukira nga si ye mwana wo oba erinnya kati olumu bwe kikwatayo ne ngamba maama Eric awulirira ddala nga ono Sumayiyah amumanyi kati ng'okwata akagoye ng'akugulako kati olumu engoye ezo bwe tuzijjayo mu owino olumu bw'ofunako amagoba nga mangi mukama wo gw'obeera okoledde abeera asobola n'okuwa ku musaala omuki omunene ogwegasa kati sente ezo zannyambanga nnyo mu byetaago ng'omwana nze nkugambye ebyo nabikola nga ndi ku campus ku IUIU kati nekinnyamba first of all obulamu bwe nayitamu bwannyamba okunteekateeka okuinteractinga n'abantu ab'enjawulo pozingaawo abatulaba balyagadde okumanya omwana bw'atuuka ebibiina ebisinga okubeera disturbing ku institutions of learning
tuina senior 2 omwana batuuka mu senior 2 awulira bulala nnyo. Then tuina university abaana abobuwala n'obulenzi batuuka ku university bayina obulamu bwe bayingirira. Wawuliranga otya gwe eyali ku university ate okuvaayo odde wano wansi ku paaka enkadde mu kajja oyimbe engoye ate ng'oli ku university ate ng'oli mwana wa buwala nti tuina adolescent stage whereby by adolescents at times they think they have made it in life or they are soon making it in life. Kyakugumiza mu mbeera ey'okuyimba engoye ate nga class gye walimu yali a bit sensitive mu mwana akula nti atuuka time n'alowooza nti akimekinze mu bulamu. Neyanziza nnyo IBRAH n'abatulaba mwenna era kyandibadde kirungi nnyo programs nga zino ba sponsors bazirabe kubanga obulamu bwange buyinza okuba nga bulina omwana gwe bukola ki gwe buyamba. Amazima amatuufu IBRAH nze ngamba abaana kuba nze natandika ekyo ekitongole kya Sumi Cares nkugambye twala abaana ne tubabuulirira okusoomoozebwa kubaawo kwa maanyi naye omwana buli bwakula ng'alina ebintu ebimufuula bize ebintu ebimu bimuwugula n'atakola tabifaako okitegeera bw'abeera ng'ali focused. Naye nze nakula nga mmanyi nti nyina okwekolerera nakula ne bwe nabeera ku campus actually bino byenjogera abamu be nasoma nabo ku campus basobola kitegeera kati nti nali mbikola. Lwaki? Kubanga abaana babeeranga awo nga bagamba awo ye muganda wa Mulindwa Muwonge bayina ssente okitegeera. So ng'ogenda bugenzi natuukanga late ekyo kyo bakimanyi natuukanga late mu lecture room naye nga kizibu omuntu okumanya wa gye nkola kindooza nalina mukwano gwange Nantale Hasifa kati ndooza ayina akolera mu Vision Group I think kati oyo ye yali akimanyi yamanyanga byempitamu era nga ye ne bwe basigenze the next dump notes nensphotocopyinga nensoma. Kati obulamu obwo busoomooza nnyo obulamu obwo abalenzi we batulabire nnyo. Nze nali mwana mugimu okuviira ddala mu P5 nga nkola ebintu bingi okusukuma eri abavubuka kuba nze nzijukira bulungi nagambako lumu ne sister wange nagamba naye kati ngenda kutandika okweddugaza kubanga twalina ekibanda ky'amanda kati nga nze making sure ku manda nze nga tikkula kuba nali mugimu ate nga nyina ki amaanyi abaami we bagaleeta nga nfaayo buli kimu nenga naye kandawe kale omusajja engeri gyanansiya nga nzirugala but at the end of the day that never helped. Ndowooza bwali bwongo obuto ndowooza bwali bwongo obuto kuba nali mu P5 by that time era ngamba abazadde nti tufube nnyo okusembeza abaana baffe mu buli mbeera omwana abeere ng'asobola okubuulira ebintu ebimu byayitamu. Kwanza ebintu bingi ebyantuukako naye siina muntu gwe nakola ki gwe nabinyumiza era nga bwe nkyogera ne be nakula nabo mu nnyumba emu asobola okugamba Sumayya kino kyamutuukirako wa. So tufube nnyo okulaba nga abaana tubasembeza ate n'okubagamba okubeera abagumiikiriza because at the end of the day oyogera n'oyogera abantu abazadde bagamba twogedde nnyo naye fuba nnyo okumanya interest z'omwana wo kubanga ensonga esinga lwaki abaana basikaŋŋana nnyo emiguwa n'abazadde baabwe nti abazadde balekayo okumanya omwana ki kyayagala ne mubeera mu kusika omuguwa kati bw'afuna eryamulimbalimba n'amulaga nti kino nja kikolera akola ki adduka mangu eri gwe ne yeerabira ebbanga lyonna kuba bw'obongo abatanatandika kulowooza nti taata wange ambeereddewo nnyo oba maama wange akoze ki ambeereddewo kino ekimugira ku plate right now kyakola ki kyalaba. So tufube nnyo okulaba interest z'abaana. Nze nyina abaana n'abazadde be bampa nyina abaana nga abazadde baabwe abamu bagenda bweru kazana abali mu mawanga g'Abawarabu naye ng'akugamba omwana ku kyalo alonda scrap mwana wa P4 naye nga gyali akaaba amaziga gamuyitamu baŋŋambye agenda mu bibanda baŋŋambye naye omwana oyo singa otuula naye wansi n'omanya interest yeki kimusembereze okite. Okay, tweyanziza nnyo. Njagala tutunuulire what was your worst experience mu mulimu gw'okukola mu butale bw'omubuulo? Mu butale bw'omubuulo my worst experience nzijukira lumu emmotoka zaatubula omanyi
waliwo time lwe twatuuka nga waliwo lwe tulina okugenda e Masaka. I remember kati lumu emmotoka twali tulina kugendera ku mmotoka ez'emigugu. Kati ndowooza n'okubaamu obuto oba olumu kati muganda wange emmotoka yamuleka gwe nali mukulu wange omuwala gwe nali nnyina okugenda naye. Kati kiro kyonna nagendera ku mmotoka ey'emigugu nga ndi nzekka. Kwegamba it was kyankuba nnyo. Nalabanga kusoomozebwa kwa maanyi. Emmotoka yasimbula ssaawa mmeka? Era yali eva awangedde Masaka. Emmotoka yali eva, I remember yali eva Nakawa kuba gye tuba tusuze gyeva the following day nedde awaddako. Okitegera kati bwe muba musuze Namuwongo mu katale ke Namuwongo mutikkako kati ate jjukira nti okugenda kati nga oba olina okuba olina obukugu okumanya nti guno omugugu gwange kati ffe ekyali kitukoze ekyo byali bisaze nga tetujja funa transport yona atutwala nkeera mu mmotoka zino eza bulijjo. Kati sita wange nangamba omanyi tujja gendera ku mmotoka y'emigugu biki ne ngamba kaale. Kati mu process eyo ey'okugenda ndowooza twasimbula ssaawa nga 3 oba 4 and sisobola kujjukira bulungi engeri gye twamuleka kuba tugenda otuuka e Nateete ate ndowooza era tiwaali na ssimu kwegamba byali awo nga tebitegereka. There was no communication okuggyako abaami okugumya abaali bavuga emmotoka nti ajja tuuka akola eki akusangewo. Kati bwe twatuuka emigugu bwe bagijjaako nasula awo awaali emigugu nsobole okulinda enkeera but kyanyamba nze nkugamba nti obulamu bwonna bwempitamu bwali bunteekateeka. Kyova olaba saakaluubirirwa nnyo ne bwe nayingira amawulire nga osanga abaana abalala. What was your best experience mu mulimu gw'obutale bw'omubuulo guno? Mu mulimu gw'obutale bw'omubuulo ekisookera ddala kuyimba abantu ne bajja omanyi okuba nga otunda nga kinzizaamu nnyo amaanyi nga buli bwenfuna y'akasente oba bwe ndaba nga tukoze ne tudda ewaka tuguze kawo tuguze ennyaanya tuguze biki you see the life improving day by day n'ogamba leero nakozesezza kakodyo ki enkya kankozesa akakodyo kano kati okutunda okwo kwannyumiranga nnyo. Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tuli powered by Sozo Property Consultants UG abantu basangibwa Kireka Kamuli Road meters 15 era nga bano bagamba nti alina kyotunda nga kyawaka kya office saloon oba restaurant ettaka oba ennyumba bekwate banoonyeko ku mukutu gwa Facebook Sozo Property Consultants UG kuba ekifaananyi kyekyo kyotunda okibaweereze essente bajja zikutera either ku ssimu oba ojja kuzisangawo nga zikulinze n'ekyo kyotunda be bakinona ne bakuwewulako ku nsonga ya transport goddeyo ne ssente enkalu zikukolera ate ekirala kyoba weetaaga mu bulamu bwo because teri kisinga bukulu nga kuba na ssente olwo ebirala byonna biba bijja kugonda weekwate Sozo obulamu butambule. Tulina omukyala SUMAYIYAH MUWONGE munnamawulire ate nga yeesoze ekisaawe ky'ebyobufuzi ateekateeka kwesimbawo ku kifo kya Woman MP Kampala District mu lukiiko olufuzi olwa ggwanga Parliament gwe tulina tunyumyamu naye wanewali. Njala tutunuulire the last day ng'olekulira omulimu gwa katale oba ogw'okutunda engoye kyekyatuukawo era ogulekulira otya era bw'oguleka wa crossinga to what other job? Okay. Ekyatuukawo kyali bwe kiti natuuka time nga expenses nnene kubanga nga bwe nkugambye nti nasomeranga ku Kibuli. Kati okusomera ekibuli nembeera nga transport abeera mungi wenkozesa ate nga ndowooza olw'okuba nali maze okulaga muganda wange nti nsobola kati naye n'akijja mu biki mu birowoozo kati nayagala nyongere okufunzaako ku expenditure yange kati awo neŋŋende Katwe mu Kinyolo oba omanyiiwo awo ku Leere kati Katwe mu Kinyolo nga waka crossinga Leere waaliwo ekibanda kya firimu kati ekibanda kya firimu ekyo nenjogera ne bannannyini kyo ffe ne twongerezaako era embaawo ne tukola ka library nga katunda firimu ezo
n'abantu abadde waka olumu ajja n'akola ki n'abitwala n'okusala ennyimba kati ne nsalawo ne ngamba kanve mu kugenda okuyimba engoye wano wendi kumpi ne Kibuli campus ne bwemba sikoze yadde n'ekikumi ntambula n'empitawa mu Nsambya ne ntuuka e Kibuli ne ngenda mu lecture room kati awo nvuddeyo e Rubaga ewa muganda wange omugenzi Mulindwa Muwonge mugambye kanzireyo Katwe kati olw'okuba Katwe Kiganda ne Katwe Kinyolo waliwo era still distance kati ngera sobola kutambula kati I was forced okwebakanga mu kayumba ako mu library akakembaawo era nga ekibanda kye kyali kituyambako kutuwa ekisenge tugambe yes ngera obeera weebase n'owulira n'ekisenge ekirala so nembeera nga njiyizaawo era oyo mukwano gwange gwenkugambye Nantale ye yalinga amanyi oyo Hasfa ngera ajja n'abeerawo bwe mbanga ye talinayo lecture ng'asobola okusigalawo wano mu bulamu buno otuuse n'okwebaka mu close to ekibanda kya firimu tewalina wadde oba boyfriend kakati omuntu yali akwogereza ebiseera ebyo ng'omuwala omuto waliwo eyaŋŋamba lumu yali anzijako interview naye munnaffe tukola naye mu mawulire naŋŋamba naye nze ng'ebintu bingi saabikulabamu nze muntu ndowooza oba nalina ebizibu bingi ku myaka egyo ng'omwana yenna of course you get boyfriends naye nze ekisinga obukulu kye ŋŋamba abantu gwe nga gwe weekwasaganyiza otya n'abantu abo abajja gy'oli okitegeera so omuntu asobola okujja n'omanya n'ogamba nedda naye ate ffe ekisookera ddala nti gundi eyo yonna yonna gundi gye nakuliramu yanteeka mu mikono gy'abantu mingi oli mu library eno waliyo kibanda abantu bangi kati natuuka time nga abantu bandabanga muganda waabwe bonna bafuuka ba bulijjo gy'oli yes kati nga kwegamba tulinga baluganda era ng'omusangalo omugamba Emma tetulina kino nagamba okay Emma sirina kino you know waliwo abantu bangi kati mu Kinyolo nnyonyonyo kuba banyambanga nnyonyonyo nga ne bwemba kubanga nayinanga okudduka saawa emu olina kunsanga ku campus ate ng'essaawa ezo yes nali ku evening kati ate jjukira time eyo abantu bwe basinga okuyitirawo either early in the morning oba olweggulo kati awo waliwo mikwano gyange be nalinga nkwasaganya nabo baganda bange ng'olumu ajja n'akubeereramu ng'ogenze ku ssomero naye mbadde nkugamba mu kintu ky'okusala ennyimba lumu ekintu ekyantuukako twali tukolera ne bannange abasajja ne bajja abo abakwata ebyo ebya copyright ne batwala akakompyuta kaffe ne batwala akakompyuta kaffe kyannuma tukanga ate bba abayimbi tebakirinaako buzibu okitegeera so nenjagalira ddala n'okumanya ebintu bino nabyo Allah bwe yanyamba nansuumuusa eddaala wagirondoola okugijja ate nandibadde nga nnyina ekyokukola okugijjayo twalina okukola ki okusasula oba batujjako 6,000 ne bagituddiza so netubeerawo nga tukazana mpola mpola ova otya mu library yeggalawo etya oba ekyaliwo yaggala cause nali natandika okukola nga bwe nkugambye era awo navaawo nze nkugambye essanyu lyange kulaba nga nnyina kyenkoze nga kyeyongerako ne tweyongerako ate waggulu ddala Katwe Kinyolo naye kati ku luno twali tusula mu kibanda wano musula eno kati ne tugamba nalina mikwano gyange what if we get a room emu nga naye erabika buki bulungi kati waliwo abaana nga balina ebintu ebirala bye bayiga nabo gye basomera so ne tukwatagana ne tugamba mmwe musobola oteekawo wano photocopy ng'osobola okukanikira wano
nsobola okutunda firimu zange ne tupangisa yes ne subrenting ne tupangisa room ng'efaanana bulungi ndowooza by that time oba yali ya mitwalo 10 so business neekula naye na bwe nali ndi awo ndowooza that was second year or third year campus neŋŋamba still nyina okutandika profession yange nalina lecturer wange omwami Timothy Muwonge so yalinga yatusomesanga broadcasting nga mwagala nnyo nga it is my best unit kati ate nga tusomesa ne hands on camera how to operate a camera ng'era mbikola budinda kati nemubuuza naye Mr. tosobola kunconnectinga somewhere kati jjukira ndi ku third year kuba nkubulira engeri gye nava mulimu ogwo gwa library naŋŋamba I have someone mu Bukedde so nanconnecting ew'omwami Semeyi w'essaali mu radio neŋŋenda naŋŋamba tuulaawo wandiika script biki nembikola nemmala nga mukubira essimu ne staff na mukisa nemulemerako kuba nali nkyali ku ssomero nemugamba munaye mwami Semeyi birabika ebintu byagaanye nangamba no bagenda kugulawo TV naye kwata eno ennamba nansindika omukyala Hajat Hadija now Kenya she's my hero in my profession. That's good. I love that woman era Allah amwe kyasinga okwagala teyankuza kyejo kuba era nali sikiina naye ndowooza nange namwanguyira olw'okuba nalina obulamu obwo gye nvudde kati ntuuka baŋŋamba olina okuba ne kamera eyiyo temwali by that time nga Bukedde yakatandika temwalimu baana bangi bakola kati naddala abawala naŋŋamba olina ofuna kamera eyiyo olina okukola ki IBRAH mazima amatuufu nkubuulidde obulamu bwange ate nali nasigaza ekintu kimu ewa muganda wange kumusaba ki tuition naye nga bangambye nyina okuba ne kamera olwo kamera nga bakutwala wa mugataliiko nfuufu gali tegannajja baali batugambye nti olina okuba ne kamera okukola era ye Hajat Hadija alina enjoga n'agamba eno kampani tekolebwamu bantu baki baavu That was a good statement. Ngagamba olina kampani olina osooka olina ogiteekamu nayo neekola ki olwo neeraba omugaso nayo neekozaamu kati okole kakati neŋŋenda waliwo omwami bamuyita Jolly it's not William I think William Street nga bakola bintu ebyo bya kamera ba videography nga mupangisaako kamera every week wallahi nga muwe emitwalo egi nga buli wiki opangisa kamera buli wiki mpangisa kamera creating an impression that you have a camera yes so kamera eno bw'ogipangisa bwe yatuuka nga mu industry ya ku vision group ng'ekola mulimu ki kati sooka ombuuze sente wazijjangawa kubanga simanya era Allah akola ebyamagero w'amaanyi nnyo siyinza kugamba nti sente nazijjanga wano IBRAH naye nga nsobola osanga oba muganda wange ono ne mugamba kubanga ku mulimu ekyali ekirungi nga batuwa facilitation yali wa mmeka kisinzira kifo woogenze ogenda kukola ki mu kifo ekyo kati nga program yali ku Bukedde kwasookako firimbi ne ba introducing ekyenkya kati ekyenkya ekyo nze nali reporter waakyo nga nze ndeeta naawe osobola obwo segments kati nga nyina okufuba okulaba nti at least facilitation yanyambako nensigazaawo ate nembeera nga nkoze kuba bwe natunuulira nga sente kamera zeeyingiza okusinziira eno ku mulimu nga buli lunaku bwe mba nkoze akantu kani bakansasula gumu kitundu mba njasobola ogikola kyo gimaintaininga naye kyanyamba Jolo oyo yali mukwano gwa muganda wange ng'olumu actually ndooza yatuuka ne time n'abeera nga nzijako 3-2 awo bwewati were you not operating on a deficit budget because bw'oleeta skit oba bw'oleeta content ne bamukuwa gumu kitundu kamera ng'epangisiddwa 3 oba 4 oba 5 ndaba ng'obeera wali operatingira ku deficit budget nedda kati nga nsobola okukola segments 2 olunaku
era nga ntulirira editor by that time yali mwami IBRAH kati akola mu parliament nga making sure obuntu bwange buyise osasulwe nsasulwe ng'olunaku nkola ng'emitwalo 3 naye jjukira tezijjirawo olina okulinda at the end of the month nga nfaayo okulaba nti obuntu bwange bukoze eki buyise emitwalo 3 gyange gikoze eki giyingidde era being a freelance nze nakyenyumirizaamu nnyo kubanga gye baakoma okuintroducinga nga buli kantu nkeeteekamu nsobole okugaziya ennyingiza kati nagenda nendeeta ebintu mu kyenkya nga abantu abasinga tebabimanyi oba tebiri so common ku maaso gaabwe naye jjukira nze nadda gye nakulira nga ngenda mu kisenyi nenfuna abaweesa nengenda neninnya emmotoka okuva ekatwe oba erubaga neŋŋamba nti kaŋŋende eno ku butebe ku lw'Emasaka oba ku ŋŋoma ewa mwami Kirumira empambire kati nga ndeeta ebintu bwe bityo nembiyisa mu kyenkya bakama bange ne basana gamba atono omwana gwe twafunye tetubulabanga kati I became so close ne mukama wange Hadija na Kenya era nga ngamba kanoke nga buli omu ngamba ke walese kabade kalungi bafira abo bonabona nga buli omu everyone was guiding me kubajukira nali muwala nze kakwata kamera ogendo leeta obuntu obwo nga bona balaba omwana omuwala omukozi nga si kya bulijjo ndowooza gye bali kati awo nengenda nga upgrading mpola mpola ku TV okusooka ogendako yali program ya daawa nagikolako ey'abasiraamu nagituuliramuko eyali presenter by then mukulu Segirinya Ibrahim nenjituulamu for like a month or 2 I think it was a month kati ndowooza we balabira capability yange so from daawa wa crossing to what program agataliiko gomutuntu oba agenya cause twamala omwaka mulamba ku Bukedde nga tekuli mawulire kati agataliiko nfofu bwe gajja ne bagamba art training abaana ab'omonda so ne bagamba abaana kyabaliwo I got a chance like that ne ban traininga and njagala nkyogere ku camera and let it be on record nti fe abantu abali mu media tetumalaamu baana bato bazze maanyi naye tuba guiding ate naffe abaana abajja mu media tumanye nti ebintu si byange omuntu olina okuba nga olina otobyeko si kujja nogamba nze njagala genderawo straight away ku TV ku mpewo tebibeera byangu kuba nze muntu eyasooka okuba nga nsoma amawulire naye ng'Oluganda sirutereeza. It was my biggest challenge. What was your best story Mugatali Konfufu as an anchor? As an anchor. These stories nga zaali nnyingi naye waliwo story gye nakola because I was an editor still. Kati okuba naleetanga ebintu bindi ebyekyenkya nayanguwa nnyo okuyiga namanya to be okubeera ng'oli wa mugaso olina okuba ng'omanya ebintu bingi nga you can multitask. Kati bwe natandika ng'obireetanga nga nejja bujja nkuba muto kinenga naye osanga emyaka eriwe ginaayita kino ekintu kijja bakiweddemu value ekyokuleetanga obuntu. Kati natulangaawo ne ba editors nenjiga okweditinga. But even at campus twatufunyeyo ko skills obutono kwa campus nga tufuluma twakola bulletin number era nze nagisoma n'omwana omulala mwami kati bamuyita Sultan Mahad bakama ba lecturers ne bampita kuliko omwami Abdul Mpoza I can't recall bali mo staff nangamba what you have to be a news anchor one day. It was his statement. Yes. So kati nembera nga njiga ebintu mangu kati olwokuba ate nkyebaliza Allah nti n'obuyiiya nali muyiiya nga ne bwemba akantu kendeesa olaba nkataddemu art bwe ngamba nti kati ngenze mu bantu abafumba amalwa nga ngende naggulu nga ntuula nga nkakwata kati nenjigo bye editinga mpola nga mbuuza kano okolota bambi nebaza staff by then yaliwo nnyo ngera buli muntu gwogenda kagamba kati wano dissolve wano biki nembiga mangu kati nentandika amawulire okutandika amawulire era okubeera nga you are valued cause nali nga ngasala nga ngasoma ne mu production nga ngena ne producing ayo nga program emu nenjiteekera producer kati story je nasinga okukola yansanyisa somero bakama wange bakyagijjukira
naye waliwo time we yatuukira ng'abantu balina stories mbu ku ssomero bwe liti ebintu bikubya abaana kati nakola story ne ebintu nembiteeka mu slow motion abaana abaali bagwa nembateeka mu slow motion nga editor bwe nabateeka mu slow motion eddoboozi nalyerabirayo eddoboozi lyali ddyo omanyi bwe liba lisoba likola nga gubanga ddala oba omuzimu okitegeera kati ate ekyo saakigenderera naye mu kugikuba yayitawo bweti bannaye ne bagamba emizimu giri ku ssomero eryo mukama wange nagamba Sumayiya wakoze eki story mwami Seme nemugamba buli omu enkeera yali ng'ayogera ku mawulire but olwokuba nti there were community stories zakwatanga nnyo ku bantu pozi endala emboozi gye nzijukira eno yo it was personal it was a relationship gye nsobola okugamba nti after later gye nazuula between me and Pastor Bujingo waliwo story gye twakola abantu baali bavumirira pastor bagamba pastor yasabira omuntu n'afa Pastor Bujingo no wafe ate yali Pastor Bujingo yali pastor mulala I don't recall ba pastor ki kati gwe nali nsoma naye n'agamba Sumayiya olabe abalokole asabidde omuntu n'akola ki n'afa kati nze nenkola statement neŋŋamba nti naye olwo singa abadde awonye bandiyogedde kyandibadde kitya nenkomaawo I didn't know nti natachinga emitima gy'abalokole mingi when I said so mwe mwali ne Pastor Bujingo era ye yajja ku station nga noonya what I realized after some time naye nga nze sikola kisimumanyi oba nga sibeerawo naye one time ndowooza yajja n'agamba omuntu njagala kukola Sumayiya najja nampita naneebaza netushakinga handshake awo kitegeera nampaayo kyampadde kugamba naŋŋamba nti because of this statement that you made oyina statement gye wali okola mu bwakabaka bwa Katonda. Extra Digest mugoba nsonga tuli pad by Sozo Property Consultants UG era nga basangibwa kireka bateekamu ssente nkugamba nti ku mukutu gwaffe guno tulina programs ze tuli mu kuleeta empya every now and then era nga one of them yene ya Extra Digest. The other program is the Business Mind eno program yaffe ya byabusuubuzi ebeerawo buli lunaku olwokusatu n'olunaku olwa Sunday mu week so far twasazeewo tutandike n'ennaku 2 zokka nga tugezesa nga bw'omanyi then tuteekateeka okuleeta program y'ebyemizannyo tuteekateeka okuleeta program y'ebyobulamu tuteekateeka okuleeta programs n'endala nyingi nnyo ku TV yaffe eno era nga kisookedde ku TV eno mu Uganda ne mu Africa ye online TV esookedde ddala okukola ebyo byonna nga tuvuddeyo bw'ova mu gataliiko nfuufu wazzaako program ki bwe nva mu gataliiko nfuufu nali na shifting okuva mu gataliiko nfuufu si ku kusoma but nze emirimu gyange egyasinga gyali munda era nga mbeera mu production teams ez'enjawulo okuyiiya nakuzibwa nenfuuka senior producer mu bbanga ettono nakuzibwa nenfuuka senior producer awo we batandikira ne Bukedde 2 so I was the deputy manager stroke senior producer yes ne okuteekateeka byonna kati naye nga amawulire ngendayo bugenzi kugakola ki kugasoma kuba bakama bange bagamba no sigala ku mpewo ng'okola ki ng'osoma but my passion was more in production kubanga nze muntu nga bwe ntuula nga ntaddeyo obwongo bwange ne nga mpandiise script ya Kalango mu Luganda ng'evaayo eri bweti we ngamba nti ngenda ku editinga nga of course they will guide me naye nga balina we batandikidde so nembeera nga nsuumusibwa so Bukedde TV 2 bwe bagimaginga ne Bukedde 1 okuddayo so nasigala mpa bakama bange ebirowoozo bamugamba but you know what TV nga ngamba Mr. Kagwa lwaki tugirekeko music oba ne movies if there are no funds ne bagamba naye okay kati we banzize eno still nesigala nga ndi senior producer ku Bukedde 1 nga nyina block nti bino gwe byolina okuvunaanyizibwako so paka when agamba let me resign. Okay, njala tutunuulire okuresigninga kwo kwaliko ebigambo bingi ebituufu n'ebitali bituufu kwaliko yeah thank you so much kwaliko statements eziraga nti you realized
nti ogenda kugobwa n'osuulamu ebbaluwa mangu nnyo nti mu management waliyo abaaliyo ne bakutiipinga nti owaayi Sumaya ekibambulira kijja ate ekibambulira kyawano okimanyi obwe bagamba nti tukutadde olukukwata ku nkoona nga bakuyisa akalango mu mawulire bayisaamu obulango mu gataliikofu n'ebigwa mu kkowa eryo n'ogamba nti wano tewafiira muloge kakukola tondeka nnyuma n'obeesooka n'obakuba ekipapula n'okkirira. What prompted your resignation? Okay. Mu bumpimpi ekisookera ddala byonna bikyamu kubanga terina muntu yategeera nti ngenda ku resigninga ne bakama bange bendi nabo close nga mugambye Hajjati Adija namugamba ndowooza wabulayo ennaku 2 oba lumu ntwale ebbaluwa. My resignation nali mu maternity leave. Okitegeera mukwano, so tewali yakimanyaako, tewali yantipingako. However waliwo ebyaliwo neŋŋamba no let me resign. Nkugambye nafuna kubanze ne bwe nali ku Bukedde nga programs ensinga njaga programs ziyigiriza abaana ezongerako omuntu kati we natandika okusakira abaana bursaries. Bwe natandika okuba nga nkola ebintu ebyenjawulo tugenda tu organizing promotions ez'abaana ndowooza ate abantu abamu bakiraba buki bulala okitegeera kati ne wajja ebintu bingi. Sumaya alabika ayisaawo amasomero ag'enjawulo gamuwa gatya bursaries what and what. So I was like they called very many people mu audit abaana be nali trainings not knowing nti abaana abamu omwana go trainings era abeera ajja kujja akola ki akugambe akugambe mami nze bwe ngenze bangambye bambuuzizza kino ne mbagamba no mami kino ne bambuuzaako Sumaya nabiri ne mbagamba no cause me actually nze nabawa ne task ne mbagamba wembanga mugamba nti you know nti Sumaya yakumpanya ssente bweziti nga za bulango you bring the evidence awo tubadde tulaga naye nga tebakola ki nga tebagiina. Sumaya just akikikatu kigirewo ddala why would they omuganda agamba nti awali omukka tewabula muliro ate abangi we basonga ekizimba wekyabikira lwaki balinkinga nnyo erinnya lyo ku last ebbanga lye waliyo serving that mighty media company mu East Africa. It's a big company of course, well respected, of high profile. Lwaki erinnya lyo balilinkinga nnyo ku kubulankanya ensimbi ku last one? Actually nsobola okugamba nti tewaliwo kubulankanya nsimbi. Simanyi na lwaki kubanga nze ate ekyo sikiwulirangako. Sikola mu accounts okikola okitegeera sikola mu sales wabula kye mumpa kyenkola ki kati nze ndowooza nti mwalimu bannaffe abamu nga balaba maybe Sumaya yakulaakulana kuki ku speed kuba nze mbadde nkuwa ekintu kimu bampita ne bambuuza nti essomero lino olimanyi nga mu butuufu sirimanyi sirigendanga nako naye nga beebuuza ekintu kimu nti Sumaya asobola ki okonvinsinga amasomero n'aweerera abaana nga 8 naye nga nange bwombuuza ansa nkugamba njogera bwogezi n'abakulu baaki because that was the truth. What was I expecting my bosses to do? Kulaba nti ono omwana asobola okutuconnectinga n'amasomero. We can even get adverts. Bwe batandika toto festival that's when we bandikozeseza Sumaya ogamba nti no Sumaya alina links mu ssomero lino nalino okitegeera. Me am a person who used even to sleep at the station nga nkola. Mind you, I had my firstborn by that time nearly around 8 months okitegeera. Naye ebiseera ebisinga abantu bakama baffe olumu balekawo omuwaatwa munene wakati waabwe n'abakozi kubanze bino byenkugamba oba ebyo bye mwawulira bano bakama banga bawagula bamu bali tebamanyina what I contribute to that station. Naye nga my immediate supervisors no bamanyi amaanyi ga Sumaya bamanyi obwongo bwani bwa Sumaya. At the end of the day ate ne batawuliriza bamu wabula ne bagenda neki n'ebigambo kubanga nze omanyi waliwo time omuntu watuka nga alaba nti ono omwana adduka kuki kwanza mugambye bampa obuvunanyizibwa nga ni mwana muto. Sumaya njala tutunuulire what is your worst moment working at Vision Group? My worst moment working at Vision Group. What is the worst moment? I think that is the worst moment when they started
talking kubanga nze nalaba nga kinzija ku mulamwa because they were like it was a decision for me okuleka obuweereza bw'entandise okutandika okukolawo ekintu ekisobola yamba abantu mu community oba okubaviira you know so after nebiggwa ne tubimaliriza nenziramu bulungi nenkola naye bwe natuula ewaka nga maze okuzaala third born wange nengamba but these people really value me kuba nze njagala nnyo omuntu n'abakozi bonna abali eyo ne bebabakozesa obeere nga you value me kubanga gwe nze wesiri kampani yo tebeerawo ne bwe mba nga nsitula mazzi nze ntula wansi ne mpandika script ntula wansi ne ntematema ne ntendeko omwana ne mugamba omanyi kino okikoze bubi kino ina kikola bwoti ne bwoti cause me am a person ekintu ekiba kiri nkugamba ekyo kibi kino tekigenda kuyita you know kati if you don't value your employee nze saga muntu kubeera nga anjoga bwe nsobola okigamba okujolonga so I don't believe in that so when I went back home okujjawo ebyo byonna bye bagamba that was nga wayiseewo ebbanga ng'omuntu yenna bonna abeera ku mulimu ebisomooza bibaayo buli omu ayogera kike naye kye nebaza Katonda nti after some time like 1 year nafuna abaana abamu abannoonya ne banneetondera abaali batambuza propaganda yes. Okay. Abamu nga bagenda na bweru naye ne baweereza messages naye sisobola batuukiriza ki kubanga bo beetegedde beetonda yes well and good ne mbagamba no it's fine batanakwetondera bakutaagako propaganda yes gye bali basibire entanda mu kamera kyensobola okubagamba kintu kimu kola ekintu ekituufu ate tosibanga omuntu kintu nga si kituufu kola ekintu ekituufu omuntu tomuwulirirako ffutwa ekitulemesezza emabega butaagaliza omuntu bw'olaba nga ayina kyakoze buuza yakikola atya naawe osobola okuba nga weesitula otherwise okugenda ng'olimba eno neeri at the end of the day zengamanya abantu nga batukozesa bukozesa nayina nga ngamba nti wano eno company si ya jajjange you know you're not going to die ngo okyakolera vision group kambuuza awo wennyini waliwo abantu batugamba nti balina life contract yali etya ku vision group yali ya bulamu oba yali yabanga gere it was a temporary contract yali ya myaka 2 era awe mbadenzi yawe nkugamba nti when ali maternity leave they were renewing our contracts kati abagamba nti Sumayya yasooka kutegeera nkyechambe kijja bali bakulimba why omukyala eyalinga akola kugaba contracts by that time omukyala nagami Rachel asobola okuwa obujulizi kuba namukubira bagaba contract nemugamba contract yange yaze nangamba yes. So I sent someone a baleta contract. I signed it. Yali to what? 2 years. Then after, I put in my resignation. Okay. Chap nga tudduka. Bwova aku Vision Group were heading to which another TV? Salt Media. How did you cross to Salt Media? Of course, omu kubakama bange era mukwano gwange era muganda wange Teraka yajja nantuukirira nangamba I'm leaving a Vision Group naye waliwo omwami ayinza okwetaaga services zo oddayo mu Vision mugamba sinnasalawo nangamba so what do you think tugendeyo mugamba it's fine tugende ndabe olonga mwami kigwe bagamba Pastor Bujengo kutumidde nnyo owekitiibwa omusumalozi yasubijingo so nengende wa Pastor Bujengo bwe natuukayo ne twogera bulungi we negotiated the pay simulinaako nziro yonna ng'omuntu era mwebaza nnyo kuba yandabirira bulungi yansasula nga bulungi actually inze sisobola I can't say anything about him bibagamba oba kusasula oba biki cause nze yansasulanga bulungi and I don't think everyone can comment oba nagamba ntamusasula naye nze yandabira bulungi mukama wange omusumba Lozias Bugingo yabulira otya Salt Media njabulira ntya Salt Media it was 2018 I think
Yes, 2018. Musoba bujingo nga ngendayo obutafuna bizibu bye nafuna ku Bukedde kumbuuliriza ebyo biki. Namugamba I have this project. Nkola na masomero n'abaana. Nfuna abaana ne mbatwala mu masomero okubayambako koza abaana bangi baliyo tebasoma. Nangamba lete biwandiiko byonna ebikwatagana ku organization yo. Nembi mutwalira nembi compiling. Nangamba ensonga lwaki tubikusabye kulaba nti oba ekintu kyokola ddala tekiyonoona erinnya lya media gyozze. Ne mugamba it's fine. Nangamba no problem. So nembeera nga nkwasaganya eby'abaana neki. So time yatuuka when nagambidde 2019 nentandika essomero oba nenjagala okutandika essomero. Nze siri muntu mulimba. Kubanga era nali nsobola okubiddukanya nga wano mbeerawo essaawa ntono nenziruka. So I went to Pastor Bujingo ne mugamba omanyi taata, I'm starting this project. Naye obudde buyinza obutakola ki obutansobozesa. Mbadde nsaba nzijenga ssaawa bwe ziti ku mulimo. Zijenga ku ssaawa 8 because I could nalinga nkerawo ssaawa 2 nga nvaawo ssaawa 3 olumu nga mawulire gawedde. Okitegeera kuba nalina ne program ey'omu field nga bagiyita loza ku munnyo. So nensaba because even that program helped me so much. Kubanga buli lunaku it was live nga ate nyina kugenda mu bitundu. Naddala ebyo ebitundu ebirimu ebizibu nga tuleta kizibu kya mu kitundu kinnya kiri wano omwala biki kasasiro. So I could go every day to the field. Kati ngate nabo obudde bwe banneetaagiramu because I was the banakuzane banfula production manager. Kati of which production manager mu mirimu gyaffe ffenna tukimanyi olina kubeerawo at least okuva ku makya paka obudde nga bukoze ki. So nga tekisobola kola ki kukwatagana. Ne banyinyonnyola nange ne tutula ku meza ne magamba so nange nyina okugenda mu maaso. Ne ngamba nyina okugenda mu maaso n'essomero lyange kubanga abaana abato at least essaawa eziri important kuva ku makya paka ssaawa 8 balidde batya that break and lunch ku ssomero. So that is the time that I wanted. Ekitasoboka. So netwawukana bulungi era ne musibula cause yeye muntu nga mpita ng'omwana era ne tutuula ne twogera. Era nga bw'obeerawo obanga oba oli ayagala kunkansa nga tutuula ku mmeeza namugamba pastor kino na kino nangamba no omwana wange kino kiri. So we could talk. Thank you. Okay, IBRAH Mukasa gemanya gange tuli powered by Sozo Property Consultants UG era nga nkugamba yonna gy'osinziira okubanga otulaba nti tuli n'omukyala SUMAYIYAH MUWONGE ateekateeka kwesimbawo. Owaye mu byoyogedde byonna siwulira mwami waayingirira toli mufumbo? Ndi mufumbo. Oli mufumbo? Ndi mufumbo w'abaana 3. Okay. Yeah. Omukyere mwalya gwa scientific abantu tebajja ku mukolo. Tuyinza okuba nga twalya gwa scientific by that time. Naye nga by that time nali nkyali ku Bukedde. Omwami wange yakyala ne tusibanika. So muganda wange yali akyaliwo omugenzi Mulindwa Muwonge era nga yali taata wange. Okitegeera. Nentandika obufumbo bwange nafumbira omwami bamuyita Kabya Abubeka ku Rubaga Road. But as time went on, netubeera nga obuvunaanyizibwa bweyongera nga yalina okugenda mu mawanga g'ebuwaraba asobola okuba nga ayongera okukola ki okufuna ennyingiza etuyamba n'abaana baffe. Yes. Mu ddakiika emu oba 2 ogenda otya ku top media era ovaayo otya? Neyanziza nnyo neyanzege. Kakati mmala okuva ku Salt Media mbeera ewaka siina mulimu naye nsazeewo ntandike essomero. Of course bw'oba otandika kwanza natandika mu nnyumba gye nali nzimbye mu biseera byange eby'amawulire sente ezenkungaanyiza. Yes. Bagamba amawulire simanga akuzimbamu. Nze nazimba naye okuzimba kwange nkwebaza because it was a loan that I had to pay. It was a loan that I had to pay. Naye nga company kasita ofuna salary loan. So I could go nenfuna sente nengula ettaka nenkola bwenti. So instead of okuyingira nnyumba eyo natunulamu neŋŋamba naye ennyumba eno ngenda giyingira egenda kuzanga amagoba. No.
so kantekemu essomero kati nasooka nembera kaawo nga siina mulimo gunsasula ku salt nvuddeyo kuba nalimba zinga ngamba sente zino zansasula ku salt so ano kusasula abasomesa so entandikwa yali sinyangu oyogera n'abasomesa n'obeegayirira bazeeyo rent biki weegayiridde landlord you know it was really a hassle within that 1-2 months 3 months or 4 or 5 so finally nensalawo nengamba no kanzire ku ttaka nenva Emmengo nengamba no kansooke mbeereko wano ku ssomero for like 2-3 months mbeerewo ndabe ebintu ebitambula so nali eyo ne bankubira essimu ne bangamba Pastor Jackson akwetaaga nengamba ne bangamba Top Media nengamba what Top Media nengamba Top Media nengamba ate nvudde eno ate nzire eri sigende mu njawukana z'abasumba kikyasooka okugira yes cause oli nali mwagala nnyo kati ono nengamba bakwatagana tebakwatagana by the end of the day nze ngamba abantu nti nze ndi muzaŋŋanda nagamba okay kangene ndabe kye bagamba nentuukayo naye ekyasooka ku mmeeza nga sinaana kukkiriziganya ssente nabagamba siriiwo okuva ku makya paka obudde wensomera amawulire we nagamba mukama wange yampita mwami Busuulwa nemugamba kyensaba mpeebwa obudde buno kuba nyina project bweti nyina n'endala bweti ate nga nyinza n'okugattawo endala mu makkati awo ne bangamba kye tukwetaagako kusoma mawulire wow Top TV I clapped cause all my time I was working okuva ku makya ku Bukedde nali nga nvaayo ssaawa 5 ez'ekiro otuuke waka ssaawa 6 gwa kiro you know nengamba wow kati nsobola okukolayo ebintu ebirala cause ffe bannamawulire ekitulemesezza olumu okukulaakulana kutunuulira musaala osanga n'abalala bakolera mu institutions endala era nze ngamba abantu kobe musomesa ewange funa ka business kaako ebbali ne bweguba mudaala gwa chapati yes ne bweguba mudaala gwa chapati kyekyo kye nagambye nti omuntu mwagalize bulungi naawe ojja kufuna ebirungi Nsumaya bw'olaba yeeyongeddeko eddaala gamba ai Allah mugabirire muwe njala tutunuulire bw'ogenda ku top tutunuulire kaavu yo tugenda tunuulira kaavu zibiri tugenda kusooka tutunuulire kaavu eya ssente from Bukedde to salt to top eyo kaavu ogidrawing otya in terms of money munnaaye nze kaavu ngenda gikudrawinga ng'eyambuka waggulu in terms of money so tutunulire in terms of recognition media wise eyo yakako nga nvudde ku Bukedde naye ate ku top because I was in community every day mu community nembeera nga abantu bamanyi wabula nga tebanengera buki bulengezi so ekyo nenkyebaliza Allah okitegeera naye eno eya ssente era abantu bo bamanyi nti omuntu okubeera ku TV ennyo gyakuma okubeera ne ssente si bwe kiri inti ngenda okuva wa Musumba Bujingo gambye nti Musumba Bujingo sente ze nali nfuna ku Bukedde yazikubisaamu emirundi emeka ate nga mpeerako ne facilities endala ampa transport atali below 800 per week because every week yali ampa sente nga zeegasiza ddala so every month nga mpa airtime omungi ddala worth over 200 saabisangayo lwaki byagaana bityo anti bwenna of course kuba natunuulira sibawadde buki ebyo baabimpanga ndi production manager ku Salt Media kati nze ku top ngenda kusoma busomi ki mawulire naye omwami ono Omusumba Ssennyonga ampadde obudde bwange mbuteeke mu businesses zange endala okuva ku makya paka ssaawa 11 oba 12 oba ssaawa 8 okitegeera kati sente zino zembadde nga nfune wa Musumba Bujingo nga nsooka n'encapa eno ku masomero bannaye ne zikubisaamu ne zikola ki ne zambuka kati media wise antu babeera nga babuuza Sumaya yaddawa but even olw'okuba nti already nalina project etambula mu community okuyamba abaana tukuba enkuŋŋaana nga nze mu bantu nze nga ndaba mwendi wabula nga yes kati gwe anindira ku TV ng'ewuwo sikola ki siriiyo naye ng'ate mu bantu ki gyendi kakati eyo vaayo otya ku top gyendi nkyaliyo muganda kitambula kitya it is very fine kitambula bulungi kwanza I have not been affected abalala bagamba omuntu oba ogenda kwesimbawo resign gibe emyezi 6 me have not sikifunye era nga so kati oyimirira bwoti in case
In case what? In case ente bitambudde bulungi odde eno oba eno tebitambudde bulungi odde eno kyekyakulemesa okuteekamu ebbaluwa y'okulekulira? I'm a servant. I'm a servant era nga ndi muweereza. Nzikiriza nti ekifo ky'omubaka omukyalo wa parliament kigenda kuba kya Sumaya Muwonge. Inshallah. Naye tekinzigyako kubanga nsobola okusigala nga mpeereza top media oba nga mpeereza abantu. Tugenda kubanga tukoma wano ekitundu kyaffe kisookera ddala wano ekikomye era nga yenna abadde atugobera tubadde tutunulira obulamu bw'omukyala businesswoman munnamawulire maama ate nga Munnayuganda agumidde alina enteekateeka ez'esimbawo ku kifo kya Woman MP Kampala District omukyala SUMAYIYAH MUWONGE. Kibadde kyabulazamanya nnyo butamanya bulamu bwe na gye nvuddewe. So nkusuubiza nti mu kitundu kyaffe ekyokubiri tujja kuba tutunuulira enteekateeka ze ez'okwesimbawo era abaleetedde enteekateeka ki, ajjira ku tiketi ki, atuuseewa era kitambula kitya era agumidde atya. Naye nga as of now ekitundu kyaffe kisookera ddala wano we kigenda okuba nga kikoma. Njala kwebaza abasozo Property Consultants UG abateekamu essente wano ne wali mwebale nnyo mwebale ddala era nga bano basangibwa Kamuli Road awo meters 15 zokka okuva ku luguudo kutuuka waggulu wali mu bitundu by'ekireka. Era nga bano bakugamba nti banoonyeko ku mukutu gwa Facebook Sozo Property Consultants UG okuba ekifaananyi kyekyo ky'otundu ekyawaka saloon restaurant oba office okibaweereze then mbavaliwinga omuwendo bazikuweereze ku WhatsApp ku mobile money sente ate ekintu ky'obaguza bo bakinona wonna w'obeera oli mu ggwanga Uganda. Njala kwebaza Idris Lukwago, Daniel Mugoya nga kwotadde ne Tone Senabulya mubale nnyo mwebali ddala tukwatagane mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tutunuulira obulamu bwa Sumaya Muwonge n'enteekateeka ze eza politics era ajja atya era atuuseewa n'ebisingawo ku ebyo. Mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.